Yes, nkulamusizaako nnyo najjo sinzo bango otuwuliriza we bali kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mathias Mpuuga bibi. Lwaki nkugamba wentyo? Gye buvuddeko butambi bwe nnaatera okuba nga nkuleetera mu maaso awo naawe wekkaanye oteekewo judgment zo. Yakoze kye bayita press conference gye buvuddeko emabegaawo. Naye byabadde mu press conference bye yayogeddeko kikulaga nti nno ye omulamwa gw'okukyusa eggwanga si gwaliko, wabula akyagenda mu maaso n'okutagetinga ekibiina ekya National Unity Platform omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki nkugamba wentyo? Ogenda kuba nga weetegereza obutambi. Kakati speech gye yakoze mu press conference yayongedde ddala okulaga nti nno traitor awedde emirimu era Mpuuga akolagana n'ekibiina kya NRM. Lwaki? Mu bonna byagenze maaso n'okkoonako yavuddeyo n'alangirira titagenda kulwaninga for presidential candidate n'ekibiina kye jjukira yakola ekibiina era nga kibeesibyeko nnyo kwe kuteeka ababaka mu parliament era n'agamba agenda supportinga ekibiina ekya National Resistance Movement kubanga ye takiinaako buzibu. Ne wabula newankubadde tagenda kubeera nga yeesimawo for presidential candidate teyalangiridde nti naye n'ekibiina kyagenda obbakinga emabega kigende mu kuvuganya ku ntebe kyokka kikulaga nti ono ayagala kutunda ggwanga lye. Kubanga omuntu bw'obanga okoze ekibiina ng'oweesimbyewo kujja mu race, lwaki bw'oba ogambye tugasimbawo presidential candidate lwaki oba tobaako ekibiina ky'owagira emabega ne kigenda mu lwokaano olwo? Eyo ensonga emu. Yagenze maaso n'agamba ebibiina ebirala tabiinaako buzibu n'ekyenera takiinaako buzibu. Naye ekibiina ta National Unity Platform ekyo kyakimensioninzeeko n'alaga ensi nti nno tageti ye eri ku kibiina ekya National Unity Platform era yandibanga ze zimu ku nsonga lwaki yafoominga ekibiina asobole okugenda okukyalenjinga ekibiina ekya National Unity Platform oba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye baabuwe ensonga zandibanga zirinnye enkandago sooka olabe ku katambi ke yakoze n'oluvannyuma proceeding. Okutambuza eggwanga lino si mukolo kubanga akalulu ka pulezidenti akateekebwa kulinganga mukolo nti omu avaako era yakola ki yaddako. Ndowooza ebyo byakigega nnyo tubyebuuliriddeko twagala okukola ekisingawo tugenda eri abantu baffe tubategeeza ebigendererwa byaffe eby'ekibiina ebigazi bitwayagala ennyo tuwulirizibwe nga DF n'ebiina ebirala bitambulire okwo ekyokusalirwa simanyi oba mu ngeri ya kkobaane oba butamanya bannaffe ne bataliwa budde. Bwe twogerera buli muntu akaabira mu nsonda ye ng'alidde ebikaawa. Akaseera katugendamu tubasaba mugambe abantu baffe aba DF wakati mu butakkaanya ku nsonga ezimu ne bannaffe abali mu bibiina ebivuganya titulwanagana nabo. Bweyagala okulwana naffe tumwerekere ebbanga alwane n'ebbanga tuteeke amaanyi gaffe mu kunoonyeza abantu baffe betusimbyewo ku bimutendera obuwagizi obunaatuyamba okubeera n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu batubeetaaga. Ezimu ku nnongosa ze twali tulese mu tteeka tukimanyi bulungi zijja kuggweera mu gavumenti ez'ebitundu mu nkiiko zeeyo. Ezimu zijja kuggweera mu kalulu ka kikungo kakeetagako abantu abateeketeeka obulungi ate abagoberera ensonga. Ezimu zijja kuggweera mu paalamenti olwetagayo abantu abagoberera ensonga era nga bazimanyi basobola n'oziteesaako ku lw'abantu abatatula mu paalamenti. Kyenjala okusaba nti lekera okuzannyira mu nsonga enkulu, lekera okuzannyira mu nsonga ezirimu obulamu bw'abantu baffe abantu ba Uganda bannayuganda. Ensonga zino ziri ku ggwe si ggwe. Ensonga zoyogerako wazisangawo nga liwo abazoogerako era ojja zirekawo kubanga n'obusobozi obuzikolako omaze okweraga nti tobulina. Naye obanga tozisobola leka kuleka ng'oyonoonye. Lekerawo okwonoona abantu osobole okuyisaawo ebibyo. Lekerawo okwonoona banno tekikufuula mulungi kusinga kubanga bwe kyontandika nze okuntyobola solowooza nti weeyongeddeko. Bw'oba weeyongeddeko maybe weeyongeddeko emyaka. N'olwekyo njala kugumya nti olina obusaasizi bwange. Naye okutegeera nti tolina kizibu
ne banno nja kutwala mu kkooti tujja kusinkanayo oyambeko kkooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti nga bwe weerambye tolina kyomanyiiko ogenda onnyonnyole kyomanyi kijja tuyamba tutegeere oba by'oyogedde babyogedde oli mu mbeera zo nnungi eza bulijjo waliwo ekibadde kikusunda nakyo tukitegeere n'abalala abakuyambye. So many a time I let go, I let pass a lot of gibberish and garbage that is addressed to my name because I fully understand the intentions of those who peddle it. This morning I chose to speak to one matter that arose in the public space yesterday, courtesy of the NUP leadership headed by Mr. Kyagulanyi Ssentamu Robert, the NUP president. He was unequivocal in making a very particular reference to my name, my sister on my left, the Honorable Juliet Nakabuye, and other colleagues, Honorable Abedi Bwanika. Of course, you are aware, like the whole world knows, that over the last couple of months, if not years, I have become his pet subject. And I believe a mention of his name, of my name, sends a cold down his spine for reasons I am yet to fully understand. But I had let him time and space to whine and complain and compose poems and songs about me, because I knew that his effort is a business. I believe he has done enough business out of me. I now want to address him and his ilk so that the country can understand what we are dealing with. First of all, he made very particular reference to the terrible murders that took place in Masaka from 2020 through 2021. And he made reference to the fact that he is aware, he was informed that myself and the colleagues from Masaka were part. Of course, when I heard it, my mind skipped a bit. But I had a quick recollection of myself. And to the nation, I have this to say. First of all, I would like to extend my sympathies to the following categories of people. The families that lost their dear ones during that fracas. Families lost dear ones, children lost parents, mothers lost children, wives lost husbands, and husbands lost wives, and communities lost their own. I would like to further extend my sympathies, something I did several times in this parliament and in Masaka, Greater Masaka. I return again to extend my sympathies because at a time when you're supposed to get justice, at a time when you're out to see leaders in the country stand with you to demand for justice for the killings that were visited to your dear ones, then emerges a joker to make it his meal. I want to extend my sympathies to you that it was never our intention that these killings become a joke, and that some joking politician with no idea of your suffering is making a meal out of your suffering.
for him to make political capital and live another day to have a meal with his family out of the suffering of your families. Please accept my sympathies from the bottom of my heart and from my colleagues here and away. Dr. Bell should have been with us here, but he had an emergency. He also extends his sympathies to these families. Secondly, I would like to extend in a special way sympathies to the family of our departed comrade, Honorable Segirinya. Segirinya, we just buried a few months ago. For what he went through in a prison, suffering in hospital, where some people, again the same people led by Mr. Kyagulanyi, saw him and his suffering as an opportunity to make political capital. Some visited him in hospital to make some money out of his sickness. Some took pictures while he's suffering on his bed in hospital to extend their political shell life in hospital. That's how callous these fellows are. So the family of Honorable Segirinya, please accept our sympathies for your son. Ebyo nanga wobiwulidde Mpuuga yatula lwatu nga wali kumbiranyi n'ekibiina kino ekya National Unity Platform, era zaayogera lwatu nga akulaga nti ekibiina kya National Unity Platform kizze kitatta n'erinnya lye, era ng'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye si kibiina kya byabufuzi, bizinensi, era ng'agamba bizinensi ssente zaamukozeemu zimala, agende mu maaso n'omuleka n'obutattatta na linnya lye. Naye ng'ono ayogera tujjukira bulungi nnyo, omanyi actions speak louder than words. Ebintu byazze yeekola bikulaga bulungi nnyo nti nno ye y'omu ku bannabizinensi abaali bayingidde ebyobufuzi. Era Mpuuga okuzzaako emabega ku byama ebyakafuluma bikulaga nti nno yali atumiddwa kusendasenda kibiina kino ekya National Unity Platform asobole okuba ng'akiyunga ku kibiina ekya NRM ku nsonga ezamulema ezalemye. Era ne Electoral Commission okuvaayo mu kaseera ng'obudde buweddeyo okulangira nti n'ekitebe kya National Unity Platform tekiweza mikono, byonna byali biteeketeeke okusobola okulanga babiitinga ekibiina kino ekya National Unity Platform. Naye ekibiina kino kyazuukuse ng'obudde bukyali mu ngeri gye badde tebasuubira, era ne kibakuba ekikwe ne bafundikira nga tebalina kyakuzzaako. Gye bujjako mu maaso awo ngenda kuwa omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform ng'agenda maaso n'okwogera ku mukolo ogumu we yabadde ayitiddwa ng'omugenyi omukulu, nga ye nno byaliko birala nnyo byakutwala ggwanga mu maaso, bano tabalinako era tamanyi na lwa nsonga lwaki bagenda mu maaso n'okubadderingibwa n'emitwe gyabwe, nga bagenda mu maaso n'okuba nga batawaanyizibwa emirimu, activities n'embala strategies ez'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Oli ku UG Update TV ko sinzidde mangu otuwuliriza, gwatanatweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mbakulisayo nnyo mu ggandalo lya weekend, kansubire nti ebintu bibatambulidde bulungi nnyo. Kakati saagala kulandagga nnyo, kambatwale mbutereevu mu katambi nga omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform agenda mu maaso n'okuwa speech ye ng'akulaga nti nno be bamulowoozesa ye alifa different ku ebyo ebigenda mu maaso bye bagenda mu maaso n'okuteekateeka. Father, nsanyuse nnyo olunaku lwa leero, si kuyitibwa buyitibwa ng'omugenyi omukulu ku mukolo gw'abavubuka, naye ate nensangawo ne Father nga si just muvubuka naye nga kyali. Father, oli wa Mukisenyi naye nange ndi wekamuyo eyo kamonkya, so ffenna tuli basite Egomba wali wa taata naye era naye waffe, naye nange ndi munasite Father, era ebyasite mbitegera bulungi nnyo.
kyakitiibwa nnyo Father nti mu bifo ebyo ebiri branded nti walina kuvaayo bantu bakyamu, Omukama akikola nga akigenderedde n'asitulayo abantu nga ggwe n'abajja mu Kisenyi. Nkakasa abali wano ku mukolo guno n'abatulaba eyo Bunaayira n'abaana b'omu Kisenyi abafuba okukyusa erinnya ly'omu Kisenyi n'okuli rebrandinga bwe bakulabako bakwenyumiriza.